بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakadde bafabe bitibwa abaami n'abakyala abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media tubaniriza nate mu session yaffe y'olunaku luno olwaleero ngera bwe tuzze tutambula nammwe mu nsonga zaffe zonna tukomyewo nate okuddamu tutambule nammwe wakati mu kubamanyisa ebikwatagana ku ddiini yammwe edduniya mwe mutambulira tulabe nga tuseseetuka ng'ate tutambulira wamu nammwe okubanga tudda ku level eddako insha allahu taala ebibuuzo mubeera na bingi ku nsonga zaffe zetuteekayo mugende mu maaso n'okubeera nga mwekuumira ku lutimbe gaggadde Labbaika nkakasiza ddala nti mujja kufuna bingi olunaku luno olwaleero insha allahu taala session yaffe eno ya byanfuna kyetwandiise financial literacy kubanga ffenna tukakasiza ddala nti financial independence is a worthy goal omuntu okutuuka nga yeetengeredde mu byenfuna kyandibadde kiruubirirwa buli musiraamu yenna kyeyandibadde nakyo mu bwongo tukomezaawo mukadde waffe haji waffe Abdu-Noor Katende nja kusaba mukadde wange ssebo otolere ku salaamu abatulaba ku lutimbe gaggadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo ne haji waffe Abdu-Noor Katende omusajja eyakukka mu byenfuna kakasiza ddala tetulinayo kibuuzo tulina ku byanfuna okujjako ng'omusajja ono Allah subhanahu wa ta'ala yakimwako okumanya nsaba wakitiibwa Allah ssebo Allah kukumira okumanya okwo ate Allah akwongera ennyonta ey'okwagala okugaba n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakuwa ne umma n'eggwanga okutwaliza awamu. Mukadde wange mu session yaffe yasooka twayogera ebigambo byali bingi ku bizinesi bwe mba nzijukira twadefininga bizinesi kyeki era nkakasa nti abatulaba ku lutimbe gaggadde ekyo ne w'omubuuza nga avudde mu tulo musinzira wakinnyonnyola nkakasa nti bakitegeera bulungi. Twatunuulira omuntu biki bye yanditunuulidde ng'atandika omulimu twatunuulira nti omuntu atunuulira obusobozi bwe his ability or ability atunuulira akatale market atunuulire passion obwagazi bwe yayagala kukola ki tetwalaba nti atunuulire vehicle butya bwagenda otambuza business ena agenda tambula yekka oba agenda tambula ne bapartners netunuulira ne qualities ze yanditunuulidde ng'anoonya abantu ab'okukolagana nabo wasoose waza ensonga eyali enkulu nti atunuulira okutya Allah level y'okutya Allah mu bantu abo. Twatunuulira ebintu ebivaako business okuthrivinga oba business okugwa twalaba human resource okuteekateeka abakozi na butya banatambuza emirimu gyabwe netunuulira butya omuntu wagenda ocontrollinga processes ezitambula mu business cash flow egenda kubeera etya decision making egenda kubeera etya ani asalawo kino ani akwata kino byonna twabiraba. No wabaliza session eyo ng'otunudde ku nsonga enkulu ennyo n'ogamba nti supervision is paramount. Kalabalaba ku mulimo guno gutambula gutya wa wanafu wa weetaaga amaanyi era watugamba nti singa omuntu agayalira supervision ku mulimo eze ssente aba aziziise ndowooza ensonga nazikwata bulungi mukadde wange. Olwaleero luno simanyi oba tulina kye twalekayo naye twatunulira ebiruubirwa goals omuntu z'ateekeddwa okutunulira ng'atandika business. Mukadde wange awo otandikira ssebo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Twebaza Allah oyo atuwadde obulamu ate n'atufuula nti tuli balamu alhamdulillah. Netusalira n'omutume sallallahu alaihi wasallam oyo yatuleetera eddiini yaffe eno ey'ekitangaala. Allahu akbar a'zamu ni'ma. Nga tugenda mu maaso ne business omuntu yalisaanye okuba nga atunuulira goals ekigendererwa. Ola ne mu busiraamu tubeera n'empagi ojja kulaba empagi z'obusiraamu ebintu ng'empagi goal kintu mpagi mu business ekigendererwa ki. Bw'obeera ne goal enkyamu oba ekigendererwa kyo nga kikyamu business ejja kuthrivinga. Bw'oba ng'oyagala business yo gy'oyagala okukola yakubonyaabonya abantu susuubira nti ejja kuthrivinga. Naye bw'obeera ne business nga yakuyamba abantu business ejja kuthrivinga. Omaze okusaka baraka za Allah.
kubanga mu kuyamba abantu mulimu baraka. Kati abantu abasinga mu business tubeera n'objective ya ku maximizing kuyingiwaza profits, which is wrong kubanga ne ba scholars bagenda bakifacing out maximization of profit si kye kyali badde ekiruubirirwa kya business. Profits zirina kujja as a by the way, naye bw'ogenda no maximizing profits ojja kugenda mu maaso ng'osobya abantu mu business yo. Kati goal ya profit maximization tugikakkanye tugiteekeko ebbali tulyoke tutunuulire ebiruubirirwa ebirala ebirungi. For instance, omuntu asobola okukola business nga waliwo ekizibu mu society ng'ayagala kugonjoolwa kizibu ekyo ayambe ku bantu. Wabadde tewaliwo bujjanjabi, omuntu n'agamba nze kantandike ka health center ayambe abantu basobole okufuna obujjanjabi. Bw'ogenda n'ekigendererwa ky'okuyamba abantu oddayo eri ku kya market eri assured bwabeera nga waliwo ekizibu, because once you ascertain nti society erimu problem waliwo ekizibu kino kitegeeza nti akatale weekali automatically. Yes. Nti bizibu bya ntambula. For example, wano Uganda ekizibu ekisinga obunene ndowooza ntambula. Waliwo abalina emmotoka, waliwo abatalina mmotoka, baagala ntambula. Kati oli n'aleeta bizinesi tugambe ng'eya Uber, Self-Car, olaba weekola kubanga waliwo bano abalina emmotoka tebalina kye bazikozesa basobola okukola ki? Ekigendererwa kiba kya kuyamba bantu. Bizinesi esobola okukola ki? Okuthrivinga. Ensonga endala mu kutunuulira ekigendererwa twali badde manyi Ssekabemba mutusomesa mutugamba nti mu nsi muno tulina transactions za birundi ebiri. Waliwo ze transactinga ne Katonda ze bayita ibadat mu kumusinza okugezwa ng'okusaala. Ne wabeerawo n'ezino ze tukolagana n'abantu muamalat. Kati ne business muamalat, naye transactions zino muzimu amalat osobola ate ozifuula ki? Ibada. Kati ne business yo bw'ona ogifuula ibada Allah ajja kwongeramu ki? Baraka. For instance, oli ayinza okuteekawo business ng'ekigendererwa kye ayagala kubeera mwabo abawa zaka. Taddewo business sobola ofuna sente mbeere mu bantu abakola ki? Abawa zaka. Abeera ali mu ibada. Si kyekyo seeka. Wallahi. Kati baraka lwaki teziyingirwale ng'omuntu oyo awa zaka mu business ye? Ekyo kiddayo ku kiri kye nagamba ku bintu ebisuula business number 1 butawa zaka mu business yo. Business etatola zaka Katonda agikola ki? Ebeera okugwa. Ebeera erina okuggwawo. Kati bwe tuba tukola business mu objectives zaffe ebigendererwa byaffe Allah kyogerako ne mu Quran yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah yagamba actually akozesa ekigambo nti tukuyite tema ntegetege. Business etambulira ku interest riba Allah subhanahu wa ta'ala agisaanyaawo. Ate business evaamu sadaqa Allah n'agikuza. Ati business zaffe tuba twagala zi thriving zikule, tubeere n'ebigendererwa ebirungi ate tubeere n'ebigendererwa ebirimu ibadat. Ate nga Sheikh kyoyogeddeko kyangu nnyo kubanga there is a thin line wakati w'okunoonya nga gwe ekifo kyo kirimu dduniya, kubanga ekintu kyennyini kyonoonyamu dduniya okikyusaamu katono nnyo nefuuka ibada. Katono bwe kati kukyusa bukyusa kigendererwa niya yokka yekyuka ebisigadde bisigala nga bye bimu. Kati ogeza okulya emmere eyinza okuba muamalat kulya mmere, naye nogamba kandi emmere nfuna amaanyi agakola ki? Agasala tajjud. Olwo oba okyusizza okyusiza. Kati ne business objectives zaffe tuzongeremu
ebanga ingredient tugattemu okusanyusa Allah, kubeeremu okusanyusa Allah. Allahu akbar. Omaise kakigambo kikulu. So ebigendera bya business biba bingi, naye bwe tunatunuulira ebyo nti twagala kuyamba bantu, twagala kusanyusa Allah kutusiima, n'ogattako ebigendererwa ebirala kati nga akagoba kabeere katono, kubanga tofiirako nnyo ku bantu. Tuteekemu n'ekisa, rahma, tuteekemu ekisa nga tukola business, kubanga this transaction tetuleka nga tweyuzizza wakati wo nange we tuba tuwanyisiganya, tuleme kweyuza kuva waawo ng'ebyenyi nze nkusedde gwe naawe oyagala kunzizaayo mu kyalo. Tutekewo akagoba katono kabeere nga Katonda ateekamu baraka, tusaasiriganye. Wallahi ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba dda nti arrahman yarhamu arrahimun. Nannyini kusaasira okujjudde asaasira nnyo abaddu ate abali ku nsi wano nga batambula babunyisa kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh. Seeka wallahi ensonga z'okoonyeeko nsonga nzito. Era abatulaba ku lutimbe gaggadde ngakasiza ddala nti batono nnyo mu ffe abatunuulira ebintu bino Sheikh by'oyogeddeko. Ndowooza ndi bino ebigambo twandibadde tubisuubira mu bawalimu, naye webanga ate bivudde mu musajja business analyst, bivudde mu musajja business consultant, ate ffe abawalimu kitwongera challenge, kubanga ekikomisa n'okwewuunyisa nti naffe kennyini abawalimu abasoma Quran, abakuguse mu sunna, tutandiseewo businesses, naye ate nga wallahi ebigendererwa tebiri bino by'okoonyeeko. Seka akatono ennyo. Naam. Nze ndi muzzukulu w'omusajja musuubuzi. Kitegeeza obusuubuzi butambulira mu musaayi. Mashaallah. Kakati jjajja wange yalina ekizimbe mu kibuga Kampala wano, era ng'ajjamu kye bayita renti, naye renti we teyalinga renti w'ennaku zino. Edda kye baakola nga renti adipendinga ku sales omuntu zakola ki? Zakoze. Nti ku roolo emu eya yaadi 3 bw'ogitunda roolo ng'omuwaako yaadi meka 3 ye renti we. Kakitegeeza omuntu aba atunze 0 rolls nga tatunze roll n'ekimu, kitegeeza tasasula renti. Atunze yasasula ki? Yasasula renti. Kati n'olaba okusaasira abasajja kwe baalina, era bizinensi zaabwe ne zithriving, era yafa mugagga. Nti ekigenda okwewuunyisa nti ate osanga ng'abo be baali abagagga nga n'obugagga olwali bukyakulukuta. Era we buli. Allahu akbar. Kubanga baalimu okusaasira. Nze nalabako ngendewe n'osanga abantu nga bamuleetedde ebirabo, enkoko, bamuleetedde biki buli lwa Saturday, nga naye kye bagamba nti obugagga bwaffe bwaviira ku ki? Allah yayisiza ku oyo. Kakati nga abantu balina okusaasira ekitali nsangi zino, nomala newoba tokoze wakiri weewola okole ki? Osasule renti. Temuli mu kusaasira. Kigambo kikulu Sheikh nakirabako nawono mu COVID, balaga omusajja omu omuzeeyi ku TV okwo. Eyalina abapangisa be. Government yaleetera enkanya butya bwe naagabira abantu emmere. Ono Land Road kennyini ye yasookerwako kugamba nti abantu bange bapangisa ku nnyumba zange tebajja kufa njala. Yabasonyiwa renti n'ateekako n'okubagulira emmere, nti buli maka n'agateekamu ensawo y'ebijanjaalo, ensawo y'obuwunga n'ensawo y'amanda. Land Road azza omuzigo nti mumpagidde ebbanga lino lyonna, muli mu kaseera kano akazibu, nange kandaga okusima kwange gye muli. Singa Allah sitaba Allah jalla jalaalu, Allah omutima guno agutuwe, kubanga nkasa nti tuyinza tambula bwe tuti okujjako ng'ebintu byaffe bijjudde mu barakaati njereere. Mukadde wange obudde tuba na bufunda, nkakasiza ddala nti ensonga eyo twandigigazizza ekisingako awo, naye abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ebirala byonna ne woba tobitegedde, naye ezo ensonga 2 zitwale. Okukola bizinesi ng'onoonya kuyamba bantu. Omusajja omu yayogera statement Sheikh Abdu-Noor, yagamba nti obugulumivu bw'omuntu, greatness of a person, depending on how many people he serves. If you want to be great, serve as many people as you can.
era otutunula abantu bonna olwaliro babarankinga the greatest people abali babaddeko mu nsi wano ogenda okutunuliranga kwe bayimiridde is service kyekiteeka omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waggulu wa buli omu because mu byonna bye yakola teyayinaamu okwekusanga omuntu wabula yanoonyanga nyambye ntyo omuntu abatula ku lutimbe gaggadde ekyo nja kusaba mu kitwale mukadde wange point ey'okubiri gye njagala tukavaringe mu session yaffe eno olwaleero kyekibuuzo ekijjira ku capital nti we twatunulira factors of production kubanga business is all about production factors of production fwe twasomeranga primary secondary nga tutunulira mainly factors esatu twali tutunulira land where the business is going to sit ne tutunulira capital sente zino zetugenda okusindika mu mulimu oba onfuna nga gebetunulira ebikulu ne labor olwaliro luno njagadde mu session yeno ey'olwaliro nga tetunagenda nnyo mu biri ebisigadde tukooneko ku nsonga eno eya capital era ekibuuzo kyezze ku mikutu gyaffe nga baddu babuuza nti njagala okukola oluusi nga n'ayagala okukola sente talina obanga kyalinawo kitono naye ng'ate kyayagala okukola kyalinamu okwagala kyawulira nga yandyagadde okukola ate ng'akirinako obusobozi kyetaagamu akasente nga kangi haji omuntu yandizimbye atya capital okutandika omulimu neyanza nnyo sebo omuntu yalizimbye atya capital okutandika omulimu ekisooka sources nyingi eza capital omuntu aba ayagala okumanya sources eno addeyo atunuulire twagamba business tumulabanga mwana bw'oba oyagala okufuna omwana owasa si kyekyo bw'oba oyagala okufuna omukyala olumu otera okukola ka meeting abantu ne bakusonderako abakuwa ne bakuwa ekitegeera oba n'otundako ebyo by'olina osobola okukola ki okuyimirizaawo amaka otambule sources za capital nyingi naye saagala gendayo wala nnyo eyo mu sources kubanga ezisinga obungi ziyinza okubeeramu okunyiiza Allah ate nga kyetugambye muli at all costs we should avoid okunyiiza Allah kitegeeza abagenda mu banka totawaana wakiri business gikole ki abagenda ofuna loan eriko riba gireke abasinga obungi tobagobye mu kutandika business kuba olwaleero ndooza ye source yatiikiridde nnyo anti kati tuliwo okuyamba bantu wano tulina kwogera mazima wano tebageza kusalayo kigere akireke agenda loans zino ezitaliiko gundi mpolaayo ziri okay naye nze I will discourage it based on what kyanaligambe nti totandika bwotyo lwaki ensonga zange ziri wano wammaaka ekisooka ngenda kubuulirayo omanyi swahaba wa nabbi gwe bayita Abdurrahman ibn Auf yali omu ku baashara al-mubashirat fil janna Allah beyasuubiza ejjana nga baki yagibawaabo yabasuubiza abo yabasanyusa nayo nga balamu yabawa ejjana nga balamu Abdurrahman y'omu era ku bantu abaasooka okusiramuka ayinza okubeera era ali mu aba 10 abaasooka okusiramuka naye bwe bamigratinga ne basenguka okuva e Makka ne badda e Madina bingi bye baleka yali musajja mugagga eri naye bingi bye abasajja abakuraishi baaluka n'omugamba nti gwe Abdurrahman bw'osenguka n'obugagga bwo n'ogenda e Madina economy ye Makka efa. That's how rich he was. He was very rich. Naye n'abireka ebyo byonna lwa ddiini. Kyageza naawe omuntu biri asobola obireka ebya riba bireke lwa ddiini. Yabireka ebyo byonna n'akola hijira ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye bwe yatuuka e Madina Nabbi yalina polisi eyokola bayita mu akha nga bafuula ba akhi nga bafuula abooluganda wakati waba muhajira ne ba ansar. Kati yaddira omusuubuzi w'e Makka omukukutivu Abdurrahman naye kati nga mwavu essaawa zino mwavu n'amugatta n'omusuubuzi Madina
Saadi ibn Abi Rabia radiyallahu anhu. Naam. Kati Saadi kulimu oluwali mulungi siri mwalimu tugenda kuwa ejjuma nagambye ndi muzukulu tulina programu yaffe ya labbayika saaza ejjuma twandikusindika saaza ejjuma. Naam Sheikh. Kati Saadi yamugamba wange gwe muganda wange ndi musajja mugagga ana dhu mali ndi musajja muki mugagga nina ennimiro meka 2 nina abakyala 2 genda olondeko ennimiro gy'oyagala ogikole ki tugabanira wakati buli kyenina wakati n'omukyala lonako gokola ki goyagala okola ki tule idda ntalake otwale. Allahu akbar. Na Sheikh emikwano gikyaliwo simanyi naye abantu gye baliseeka yakujja nkukyalire tulabe oba oyinamu okwembeera ya Saadi eno inshallah. Kakati Abdurrahman kyeyamuddamu yamugamba nti alhamdulillah nti webale naye Allah akuteeke baraka mu famire yo kubanga yali amuwadde famire amuteeke baraka yali amuwadde omukyala ateeke baraka mu famire yo ateeke baraka mu business yo n'agaana bino bibaali bamuwadde capital omwangu yamugaana n'amugamba ndagaki akatale abamanyi batugamba yalina omuzigo gwe yajja nagwo omuzigo yagenda nagwo mu katale gwe yatunda bwati neguzaala amagoba Allah n'ateekamu baraka ate n'afuuka omusajja omugagga e Madina ate nga Madina tali gwamanyi mu bugagga. Kati pointi yange eriki pointi yange egamba nti tandika n'aka katono ke kalimu ki baraka okusinga bino ebintu bye bakuwa obuwi tandika n'aka katono ke kalimu baraka. Ate when you start small bw'otandika mu butono bw'olimu osobola okuziba ebituli ebya bizinesi kyotasobola kukola ng'otandise ki kinene. Bw'oba oyagala edduuka totandika na dduuka, tandika ne stall, tandika nessa omanye ebituli ojje ng'oziba ebituli naye nga kiri mu mutwe kuba objective yo nnene naye ebeeremu mu mutwe nga twandigambye omwana ono nga ogambye nti business ezo zitunulire ng'omwana omwana ono tutunulira we project tumulaba nga avudde ku university bamutiikidde naye tulina kutandika nakuwasa. Ate gundi yemu bw'otunuulira abantu abamu tulemeddwa okuzimba oyagala nyumba floors 3 ey'okusulamu yes gyoyagala naye weetaaga ki essaawa zino analyze weetaaga okuba pulaani ya floors ezo 3 naye essaawa zino neetaaga ekisenge kimu kyakusulamu soka oteekera ekisenge ekyo ebirala bijja tandikira okwo. Ennaku zino balina eŋŋamba egamba nti okutandika n'ekisenge ekimu kisiraani tulabyeko abantu oli ajja n'awaneekeza naga nti nze omusajja oyo okuva yayingira n'akuba ebibaawo ku luumu yagiyingira asobole okutagguluza wali taseseetukanga. Bantu beekwasa ebintu bingi Sheikh. Kakati okuwuddamu ekibuuzo kyeyatuulirize kyeyatubuuzizza ekya capital yalibadde mu ekyo ky'olina tandika mpolampola naye ng'ekiruubirirwa okimanyi ekikyo ky'oluubirirwa naye bw'ona ogenda onakuwaddeyo zino olimu sente ezo tezibaako ki naye muno katono kano k'olina nga Abdurrahman bwe yabadde n'omuzigo gwe mwe muli baraka. Twetaaga baraka mu business. Omanyi ne wekavudde okamanyi nti tekaliiko kubanga Sheikh olumu oyogedde ku kintu wano okikonyeeko ate abasinga obungi kituddukirako. Abantu bwe badduka mu mbeera za riba baddukira nnyo mu kujja eri Haji Abdu-Noor nga nti Abdu-Noor mpaya bukadde 5. Yes Abdu-Noor agenda kuwa bukadde 5 nga tekuli riba naye Abdu-Noor yo bukadde 5 abujjawa ajja kuwa bukadde 5 naye nga sente zizo nazizimbye nga ziriko obusungu bwa Allah ziriko ekikolimo kya Allah. Laba naawe bwogabana ekiko yes tekuli interest naye akaseera kano kakuwadde kavaawa kyova banze nkubiriza omuntu otandikire n'ekyo ekitono ky'olina emitwalo gine 10
tandika n'ekigenda mu 10 ojja gaziwo otuke ku bukadde 10. Kakati oli ajja kugamba ate seeka bino ebintu biriko testimonies oba yagamba kuleetera abantu. Waliwo omukyala gwe nabadde naye luli nangamba wansomesa kino naye kati bizinesi yange yakula eri mu working capital. Oli wagamba working capital wa milioni 6 nga yatandika na sente ntono ali mu working capital wa milioni 6. Yafo bw'onootandika nga kitono mugenda beera mu baraka. Ekyokubiri mulimu okuyiga. W'oyiga wawe basuubula oba oli musuubuzi w'oyiga wawe ebituli ebiyita dynamics za the nitty-gritties eza business. Oyina ebintu byogenda okuzula ng'okyali small. Naye bw'onootandika ng'otandikidde mu bintu binene ogenda sanga nga ebituli ebimu tobizibye. Wallahi sadakta. Business ekole ki? Nze seke ennaku zino nno natandise n'okutya partnerships. Oyina ekintu kye wayogerako wano gaa nti omuntu gw'ogenda okwegatta naye mu business as a vehicle ali atya. Naye natandise okutya. We bring a lot of people on board to work with them. Naye nga amazima gali nti omuntu ono agenda kuleeta essente z'agenda okuleeta ogaane kuddamu kuseseetuka kuva wansi. Nze nafaamu y'embuzi awe ziroobwe. Ekiroto kyange kyali kyakutandika omwaka ogusooka na 100 goats. Naye nga potential gye nnina ya around 20 because I was working with my brother. Ate mwesiga kuba yitakolagana kintu kiyitibwa batakolagana sente enchafu. Ndoza kyekimu kyamusibidde n'omubwavu kuba yitakolagana sente enchafu. Naye tugenda tufuna idea tugamba nti no, bwe twagala faamu ene edduke tetujja kutambula fekka. Let us bring other people on board. Mu myezi 3 fe abaali basobola embuzi 3 ne tuleeta abantu ne tushootinga ku mbuzi 100 7. Naye nyiza okugamba nti olwaleero luno wetulina ku faamu eyinza okuba teweza mbuzi 5. Kikuzirayo ku ayi eri gye nagamba. Twakyogeddeko ggulo twabadde twogeramu ku bintu ebituleetedde wano. Yangambye statement n'agamba nti Sheikh nsuubira ku bimu Allah byali tukubirako emiggo. Tulina abantu betwaleeta mu business eno abatalina baamu nga tetuba scrutinizinze kimala. Kituufu. Wallahi akantu akoyogedde kakulu. Yeyo ayi eri yani eya Daud eya gundi eya embuzi bana abajja okuwaaba omusango 9 n'emu ebigambo bye yayogera. Wallahi naam wallahi kigambo kikulu. Naam Sheikh nga tumaliriza eddakiika tuyina ntono. Ebigambo bino byonna nkakasa nti bigambo bikulu kubanga kapito ono nayagadde tumuteekulule. Naye simanyi obudde bunaatukkiriza. Njagadde tuddemu ekibuuzo ky'omukyalo ono yatubuuzizza. Kapito ono tujja kumuteekulula mu session yaffe ejja tutunuulire omuntu yandikuumya atya operational capital oba working capital. Then capital ono omuntu gwagenda okutuuza mu business ng'agenda kubeera mu long term otaggululiraawo omuntu yandibikutta atya. Naye olwaliro njagadde inshallah tuddemu ekibuuzo ky'omukyalo ono ku mukutu ogumu oguyitibwa tutereza obusiraamu batambula naffe Labbaika Islam Media. Omukyala yabuuza ebigambo biranja byogera nga yabiwandiika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. N'agamba nti bino nabyo bikulu nnyo. Barakallahu fikum. Yali asiiba omulimo gwe tukola okutematema ebyenfuna. N'agamba nti bino bye bibuuzo byange ku session eri gye twalina esooka. Agamba nti abasinga obungi twakwata kikwate mbu ngenda kukola business naye nga tetumanyi we bagibala. Omuntu yandibaza atya business n'aleeta kwa question yemu erimu ebintu parts 2. N'agamba nti okugeza omuntu atandika edduuka amaze odditandika kati ate n'agenda abuulirize ebbeeyi y'ebintu ku banne okusobola okumanya butya bw'atunda. Already business agitandise kati n'alyoka agenda akola feasibility study or research ku prices z'ebintu. Yali badde ekisembyeyo ekyo ate kiri kino kye yasembya kyali badde kisooka okustudyinga market n'okukola feasibility study ey'akatale k'ogenda okuyingira. Kyekiba kikulembera n'omanya nti kino kiyita oba tekiyita. Yesebo. Ate kiri ekyokubala business ekyo kiwanvu kubanga eyo gundi namba ya accounting tujja gireta nayo nga session ate tugiteeka ebere series accounting byonna
nagamba nti ebimu wano ngenda kuzza ku lubaawo wano Haji inshallah bintu bino abantu basobole okubugira. So Hajjati oba otulaba ku lutimbe gaggadde ekisookera ddala asobola okujja mu ofiisi actually tusobola okufuna session empanvu naye ne tumulaga engeri kubanga solutions ezimu ziri tailored to a particular problem. Tuyinza okuleeta solution n'agikozesa mu business naye nga ate teri geno nga tejja kuyamba. So naye nga solution yo Hajjati tweyanziza ekibuuzo solution ya kukuuma bitabo ate bw'omala okubikuuma olina okubanga osobola obisoma n'obitegeera nti bwendaba kino kitegeeza kino. Waliwo flags ezibeera raised n'ogamba nti wano ndayika ngende eno wano ngende eno no taking a decision eziri necessary nga bukyali n'okola decision nga bukyali. Kati okuuma ebitabo business zino nagamba ziringa abantu zirwala zifa naye kati tojja wotwala business eyo omusawo nga tokuumye bitabo tasobola kutegeera kikiruma ki history yayo business ya tasobola ku diagnosing a business nategeera wano wali obuzibu ndi tukuyambe kati wano. Naye bw'okuuma ebitabo oli najja n'atunuulira ebitabo wano waleese obuzibu tutereezemu wano tureducinze tutya cost business etere kikulu. Seka tumalize na kino ekibuzo ekisembayo agamba nti singa ntandika business katugeze nina obukadde 6 ate njagala obukadde 10 neewoloba ntandika endoza tukizeemu wali mu kutematema capital atandike nekyalina tandika nekyo kyolina inshallah bw'otandika nakyo ekigendererwa kibeere nga kigendererwa kirungi kirimu okutya Allah kirimu okuyamba abantu ate omala oweneki nezaaka mu business eyo kuba atandika ne business emiliyoni 6 automatically yayingidde mbawa zaka kuurde sente ziri above ni swap bw'obanga oziguze stock already oyali above ni swap omwaka oguyitirawo ng'abala zaka ngagiwa zakatul mal zaka inshallah ku 6 ogwo oyinza n'okubuuka nodda ku miliyoni nga 2 naye singa twategeera obukulu bwa zakatul mal ndowooza ffenna twandibadde tulwana kuwa zakatul mal. Abatukuliza ku Labbaika Islam Media bino byonna nno bye twogera tugamba nti bikutereeza ku saidi y'edduniya ate bwe bikutereeza ne ku saidi ya akhira. Tetwagala okola ebyokola nga otulinde edduniya yokka wabula ate ekirubirirwa ekinene ebeere akhira duniya ejja kwanguwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba mu bigambo bye nga biri very clear hubbu dduniya wa hubbu al-akhira la yajtami'ani fi qalbi. Okwagala edduniya n'okwagala akhira tebiyinza kubeera mu mutima gumu. Omutima gugguza akhira Allah akukolere ku nsonga ze z'edduniya business ijja kuthrivinga bintu bijja kuyitamu. Tubasaba tukyuse ebigendererwa naye wabanga business wagitandika n'ebigendererwa nga bikyamu leero Haji waba akunnyonnyodde nti ekiruubirirwa kyandibadde kuyamba na kusiimisa Allah wo gwatuwuliriza omwami n'omukyala kkiriza weekake okyuse ebigendererwa obulungi bugenda kudda gy'oli. Haji njagala mu kigambo kimu insha Allah osiibule abatulaba ku lutimbe gaggadde. Neyanza nnyo seeka abatuwuliriza abatulaba tubasiima nnyo ebyo bimuweereza ebibuuzo bye tufuna naffe bituyamba okweyongerako era tusaba Allah abatere barakati mu bizinesi zammwe Allahumma amin abayinjiwaze Allahumma amin bizinesi zammwe abatere ne barakati mu family zammwe. Kyemba sibirira olwaleero nti no totandika bizinesi nga tolina kitabo beera n'ekitabo buli kajja mu bwongo kakole ki okawandiike don't use your head for a filing cabinet kubanga processing ebintu bingi. Kati waliwo noddamu okulowooza ekintu ng'olwedde wakyanalyzinga dda n'okisazaamu naye wano bwoba okirabako nti kino nakirowoozaako nekisazaako tokimalako biseera. Haji Abdu-Noor Katende sebo tukuyanza mukadde waffe tujja kukomawo wano nakugamba nti gwe tujja tutambulira ddala naawe ku bikwatagana n'ebyensimbi. Abatulaba ku timbe gaggadde tuteekebwamu ensimbi baganda baffe aba Labbaika travel abono ba specialists mu bikwatagana ne hijja ne umra ojja basanga ku Cham Towers edduuka 221 genda tuteekateeka okugenda mu umra ya December hijja esembedde genda mu baganda baffe aba Labbaika travel
ensonga zo zonna zijja kwanguwa kubikwatagana ne hijja ne umra. Tutambule ne bakadde baffe aba Iraj Foundation Limited, eyo nno charity organization. Bavubuka bato bewaddeyo okukola omulimu ogw'okuyamba. Gwa yeetaaga obuyambi batuukirire, ate naawe yeetaaga okutuusa obuyambi bwo ku bantu abatuufu bennyini abeetaavu. Genda baganda baffe aba Iraj Foundation Limited charity organization, ojja basanga Kyebando wali ku Erisa Road, ekizimbe Benda Plaza. Genda otuukire baganda baffe aba Iraj Foundation. Tuteekamu ensimbi baganda baffe aba Hulk Media Uganda Limited, abo nno bakugu mu bikwatagana mu branding indoor and outdoor. Tugamba nti one stop center for all printing solutions. Buli kyeweetaaga mu printing genda ku Nasa Road, ekizimbe Printers Arcade, edduuka U9, ojja kuba otuuse ku baganda baffe aba Hulk Media. Gwateekateeka okufuna amaka oba gw'oredda agalina ng'olina abaana, tugamba ntwala abaana ku Ainu Shams Islamic Center. Twali twakatikkira abaana baffe aba Ainu Shams banjawulo, ate tubateekedde ne secondary. Twagala omwana wava ku Ainu Shams primary ayingire Ainu Shams secondary. Ensonga nno ez'omwana zonna ebikwatagana n'eddiini n'edduniya, omwana abeere ng'ayise mu mikono emituufu. Tubeeyanzizza nnyo omwanjuzi era omutesiteesi abadde Imam Bilal Kitimbo Uthmani Menya, Imam Chamtowers. Tubaagala nnyo mwekumire ku lutimbe gaggadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.